kule nyumba bila kuka nyingine Bulaya ndesa kile milioni mwenda wali kumunana kabanda zonna nze musiba atenze falachi ne nyumba najinunula andi ko jinunula ne mchala afande nafande nako nekasile kwanga neko sila mutira wali kumwe amina basewe ne banyabo oya yino bulumi bwe butyo Norwecho banange mbagalizo lunako lulungi alimu ne balekera omutwalo sanga bakutoddeko bajja ne bangamba mbu osi dogo section komanda to dogo section mukwani kwa meta Dr. Mugume Martin ne bangamba nti mbwa ajagala kati byajja no mfuko nosajo bamita baguma ala abera okumwenda mufere nomula bamita kaizi abera linge wa magogo ono yingine magogo side za wali egundi kumwenda no yamba kagulu eyo kada ine mbwa ngajiguze mu America nabule mu Germany mbona njugula milioni 5 basanga tabone bangamba nti bajja kumpa milioni 10 kati bajja waje ne fake dollars ezo kati mbalaba epapula zembwa buli kimu kibwa kadi zembwa then eni yali kadi yembwa yero kama photocopy eno yi kadi yembwa kadi mba kadi yembwa original then ntuka mu motoka mko baji parking awo eri pajero oyetuka na sanka banda yebaze kuliko kome okwetegereza dola omali dola bojukwano magisa kama to liminga enfu esangu kwa baje ina kwanga zona ziri fake kimva baga mu percent zange kiba bangamba nimbaga sente zimpade ziri fake ninga ziyoka dola kamunga katadi nakakweka wano aketano ninga sente nga evidence nga second ziri fake nimbaga mu percent ko kiba banga jetu Dr. Mugume Martin akuwe sente ye commandant wa dog section ensambia police dog section kati ne bamukuira ndo kanti kali wali yali yolgo wakwele ninge da agira nga Dr. Mugume Martin nanga mugaga ndi busy ne jangu nabo kati nga nsija kati gabagala ngeni nabo banzitire mukubo kati nebagazi mu mpembwa yange kati kyova bangamba nti yatuvuwembwa kati bajja betulete okugula boot yajjayo eno wheel spanda ora we yajinkuba yajukula abato okujinkuba nenjikwata binejja nenkuba no neri kutula la neri nyalino ne wano ino musango guli mukoti nali nabasonyuwa ana damu nakoli yekisiru oligo bataka abanda abaddewo ate gundi ono Haji Salim kai nayi nenso bizinzi manyi mbadde nzamwe foto badde mujanjabira nenga ayina byakole tali bitufu yakoleja NRM nekyama ne mutufu owekyalo mutebi Elisa gobaba wakallo Gino jana bano nabalanze loya wabwe ne beyattira abaana ayina beyattira abaana nababiri enko kubiro benanze musanze ki nze loya wabwe oli munnamateeka nakasoma nze nasoma ebintu bingi nze nasoka nesoma obusomesa ekyambogo nemala nenge nesoma nenge na Municipal University mu Germany nenfuna degree mu veterinary medicine nengenda mu Copenhagen University mu Netherlands nenfuna degree mu farm management nengenda mu Sweden amanye lisinga maje mu America nenfuna degree mu World Dog Handling Management nengenda mu Leeds University e Bungereza nenfuna degree in food and nutrition then in a masters in the Royal Aston University of America nenfuna masters in business management kati wano buno byajja mbwazo najja mbukusachinge wange teri kye basangawo olwasooka kali ndasoka najja ne basachinga toli kye basangawo najja na police ne basachinga ngagamba ndi mubbi nkoze ki najja na sachinga teri kye yasanga kati kokolo baba kati wano gwe musango wano yatere mundu ewange omusango gwe ne bankwata chicho weta AK47 ewange ejitika mutoyi ejja police yawali ebulenga osiwawo namulaba mitanna mugga akyaliyo kati yali kadeti bebaji wano kati nojja wakiteka nakala kali kadeti kati osali rudda osiba kasiri gwa baba sosi namutirawo kasire gwa nabisa najja mbaba sosi namutirawo nagaba goteke mundu wa mugagga kasire gwa baba sosi namutirawo ali ku police oyo osi yeba mutawa mitanga asita
zino the fake dollars yampa zizo nakola mu photocopy mu fake dollar yampa dola 12,700 nga ziva milioni 9,445 nga zaaki yali agula nti embwa nali nguze embwa jamalise pa embwa nungi nnyo najja ne bakubale gundi ne bakubale buli spana nenji basika ngendu pa yakuba nenji sikako ate yali akoze anti yajja nampa fake dollars na bembwa yange bino ngenda bira bawalo mebiri wano kati bino ahabi bino gundi wano byewo yabbembwa Nugu musango oguli mu kooti mulamuzi yakola ki ngani abembwa kabanda ajja nampa fake dollars embwa yeyo gyabba yeno gyolaba wano ngenda kinakola ekifaananyi kituufu kati wano omukazi yamubbira poloti nange najja nakoona ennyumba yange ngani abibba kabanda ennyini eyo bira chairman yajja omukyala gwega yajja nakoona ennyumba yange embwa yakujja mu bintu mbu ennyumba eno ennyumba era agitunze ono ndanga atunzeewo nemba bigenda kola nemba ndanga atunzeewo milioni 9 nagula milioni 26 ata kintu mugagga kolopingi ndi mutuuze w'Essumbwe chairman Mutebi lwaki mwami mwagala nnyo benajja nina amakaga ojokola ennyumba yange nina amakaga gange ginagulaawo nakagula milioni 26 nali nvudde nze nina amakaga gange mu Germany ne mu America yo ne family yange benajja nengula ennyumba milioni 26 yali musajja musirikale ng'akola mu State House nga mukwano gwange nanguze ennyumba 26 ne mugamba nakati ali mu America n'abeera eyo nenzire mu America nasanga ennyumba yange nga Kyabanda chairman aliko nyumba yange agitunze je nagula milioni 26 agituna milioni 1 ne bakomulemo milioni 8 kati benakoma wano osanga batadika ekiwandiiko nga ino mulamuzi gwa kwanyi bamita Doni Olga ngali wakiso nengene musaba gwa musinga nagenda nakwata emundu AK47 ndi mulamuzi 13 nabiteka mu nyumba yange wali nangamba nti ni mubinaga nadidinga ne police bawali ebulenga ne bajja ne bankwata ne babuza mwagala ki ndi tuina chetunonya ndi chichi ne bakinonya balaga muntu agira bali basamuti nekubira nenga chairman yo Mutebi nakubira Fande Felix abeerao ne bakubira Fande Napo nekubira Kasirye Gwanga nekubira Mugenzi Felix Kawesi nekubira Ibadeni yali commander wa KMP commander Flaka Mwesije ne Judith Naba kuba nisimero kafero ne bajja ne bantwala ku police wali ebulenga ne bamala ne bantwala ku CPS bagenda okuzuula nga Kabanda abadde chairman yalese mundu najja nakola ki najiteeka mu nyumba yange Kabanda amala mbandi ku police ajja nabayayiba okumwenda ajja atikka ebintu yange mu nyumba mbu mugambye mbanga ni mubinzikiriza byo nabitunde mpolice nezijja mu komera Kabanda yatunda omusajja mutalujja atunda protiye nawe toka tuna protiye olwa chia benali mvano nagamba chia Mutebi abeewo naina milioni 3 mu nyumba nenkwata milioni emwe nga chairman Mutebi labirire embwa zange yalabirire embwa zange wala oyo mukyalo oyo mukyala Felix oyo golaba ye osoro kwa oyo yantasa Kabanda nga oyo mukyala yavayo n'abantu badduko oyo mukyala kai yavayo ona okitegeera kati lumu mba ntambula ngandi ku byange Kabanda yena najja nangamba mbu nagenda ku office nemba kuba kai na intermiddemu ne bankwata ne bansiba mbu nkoze kinti mukubye kanembuuza nti nze omuntu omusobola okukuba ja LCN namba nga afojinze zino populansine jazibalaga yensobola Kabanda bajja Mutebi oyo musajja muntu mulamu talina wadde obufere olaba bali batunda ploti eyo ploti eyo jiraba omusajja yajugula milioni 12 akayimba kali awo ne bajja ne milioni 10 kali bajja ne milioni 10 omusajja nanyuma nagamba nti njitunda milioni 12 Kabanda abagamba nti milioni 10 muzimbe muzireka mugende milioni 2 olwava nasikako milioni 2 bagenda okudda milioni 2 akoze ekikati omusajja yajja akola kwa siseni milioni 2 Kabanda azibbyeko chairman yo Mutebi olwo omukazi yatunda ploti ye wali eri n'abagamba obudde bugenze ngenda babaekere so nga babalekera bababbe omukazi abatuuke waka sente zone bazimubbako chairman nga Mutebi omutuufu
Salimu mumanyi, Salimu akoleja NRM. Salimu naye yesimbyewo, ne Salimu akoleja ki eja NRM. Mutebiye musajja ki omutuufu asaanira okukola ki musajja muntu mulamu mukulembeze chairman mutewolo musajja atuna poti emange namulekera milioni 8 na agenda akomozo na kyatola kwa desije 10. Banyolondera maaso